Omukolo guno gusuubirwa okubaako abagenyi abasukka mu mitwalo 4 era Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa wanaabanga alayira okuyingira ekisanja ekitandika mu 2026 mpaka 2031 ajja kukyaza abagenyi ab'enjawulo okuli heads of states abava mu mawanga ag'enjawulo okwetoolola ensi. Abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo basuubirwa okuba nga basukka mu 30 kyokka nga n'abakungu okuva mu gavumenti z'amawanga ag'enjawulo basuubirwa okuba nga bawerera ddala. Bano bajja kuba wamu n'abakungu mu gavumenti ya wano ab'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo mu bwakabaka ate ne mu bannaddiini n'abantu ba bulijjo abasuubirwa okuba ku mukolo guno. Gugenda kubeerawo ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti enetandika enkya era lujja Olwekubiri omwezi guno ogwokutaano mu 2026 kwe tulimu. Njagala okutegeeza nti emikolo gisuubirwa okutandika ssaawa 2 ez'okumakya era gusuubirwa okuwunzikibwa mu butongole essaawa zijja kuba 8 ez'emisana. Era njagala okutegeeza nti emikolo gino nga bulijjo gigenda kubeera ku Kololo Ceremonial grounds era ebyokwerinda bigenda kunywezebwa, byatandise okunywezebwa naye bigenda kwongera okunywezebwa okwetooloola Kololo. Amakubo agamu agayingira Kololo gagenda kuggalwa kyokka nga n'amakubo agamu agayingira ekisaawe agatuuka ku kisaawe Entebbe gajja kuggalwa. Nkutegeezezza nti abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo bagenda kubaako n'abakungu okuva mu gavumenti z'amawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi bagenda kuba ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Okusinziira ku ssemateeka akayingo aka 13 mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda kagamba omukulembeze omuggya talina kusukka ssaawa 24 mu kaseera ng'obukulembeze oba ekisanja ekiweddeko kimaze okubanga kiwunzikibwa. Kakati kizze nti pulezidenti abaddeko era yagenda okubanga addako naye nga mu ssemateeka nkutegeeza nti tetulina kumala ssaawa zisukka 24 ng'omukulembeze omuggya tannalayira. Kale era omukolo guno gugenda kubanga gukolebwa, gugenda kukulemberwamu nga bulijjo Chief Justice oba Ssaabalamuzi w'eggwanga erya Uganda yajja okulemberamu era bannaddiini basuubirwa okuba nga bakwasaganya ensonga y'essaala era essaala zijja kuba ziva mu bannaddiini ate olwo tubeere ne kye tuyita 21 gun salute ebyase biwera ddala 21. Bino biba mu ngeri ya kitiibwa, kulaga kitiibwa, kussaamu kitiibwa na kwaniriza abagenyi ab'enjawulo abagundiivu mu biti ebigwana ennyaniriza eyo ey'ebyasi. So ensonga bwetyo bweri. Njagala okutegeeza nti wajja kubaawo nga bulijjo wajja kubaawo n'okukumba kw'abasirikale nga bali mu nnyiriri zaabwe era kyekimu ku mikolo gikolebwa nga omukulembeze omuggya alayira okuyingira ekisanja ekiddako. Njagala okutegeeza n'ekirala nti